Tabanga abalungi mugamba mutya kansuubire muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mulaba Ssenga Faith obanga mumuwuliriza okubanga mumugoberera. Bannange kambabuulireyo ekintu kimu, teri kintu mu nsi ya Mukama muno kikyasinze kuuma nga kuzina mukazi gw'oyagala oba musajja kuzina ng'obadde omulinamu feeringi. Bakyala mmwe abasajja bagamba nti abakazi simanya senga nze omukazi wange tatuuka ku ntikko, senga omukazi wange mukazi we tatuuka ku ntikko kubanga takuyinaamu feeling. It is the fact takwagala. Ebintu obyekaka bwekasi, akwekaka naawe omwekaka temweyagala. Bannange omuntu gw'olinamu feeling si waakunoonyeza mu kiwato. Omuntu gw'olinamu feeling akubira essimu emmana neeyima. Omuntu gw'olinamu feeling akugambako bugambi omukira ne gwereega. Wallahi tosobola kungamba nti olina feeling, mb'olina feeling ku muntu mbu naye nze senga nzina ne situuka oba ne sinyumirwa. Bayina bagamba okutuuka ku ntikko n'okunyumirwa bya njawulo. Abantu balinza obutakitegeera kiringa omusajja okusammula n'okutuuka ku ntikko. A lot of men do ejaculate but they do not orgasm. Kalinza okukukonfusingamu okutegeera kubanga keetaaga okukkirira nnyo wansi ne tukategeera so deep ne tugendako mu bitabo nti omusajja atuuka bw'ati ate omusajja afuna bw'ati orgasm. Usually orgasming oba okutuuka ku ntikko n'okusamula byesemberedde. Kyokka ne ku mukyala bwe guli, omukyala asobola okuba ng'anyumirwa by'okola naye ate nga tasammula. Naye ng'anyumirwa era ng'ali fine era nga tatoma era ng'ali contented n'ensonga zammwe ez'okwepiica. Kaakati tuddeyo. Badiya, okuzina omukazi ng'akuyinamu feeling oba ng'omuyinamu feeling oba ng'omwagala nga naye akwagala bye bimu ku bintu ebikyasinze okuwoomya emmana y'omukazi. Mwamulowooza nze nabagamba buzibu omulina mulowooza nti emmana okuwooma nti sukaali oba mubisi gwa njuki. Emmana ebigiwoomya si sukaali si mubisi gwa njuki. The way you feel about that particular person gw'oli naye mu kikolwa ky'omukwano. Just imagine ng'omwagalwawo omwagala obadde omwesunze. Maama najja kukwatako. Odira obuseegu bwa Ssenga Faith. Najja kukwatako. Just imagine bw'osobola okuwulira. Just imagine bw'osobola okufiiringa. Eyo ye feeling gye njogerako. Emmana etoba yokka. Omukira gwereega ne gwereegera ddala bambi abasajja balina issue. Abasajja abasinga oba abasajja abamu emikira gyereega oba ayima naye ate akasono ne kateereega bulungi. Kaakati bw'abanga agudde ku mukazi gw'ayagala keereega ne kagwa ekyo olaba mumala mangu. Kati ate ne tubeera n'ekirala kino kye mugamba nti senga nze omukazi ate mba mwagala nga mwesunze. Excitement eyo tugireke kubanga ye excitement etuukawo n'oba omuntu tomwagala. Abasajja ebituuka kwezi n'ebintu bye mubyawukanamuko. Naye okumuwoomerwa okumufiiringa muve ku bino nti muzinye simanya ne kagwa simanya muzinye ne mufiirako okumuwoomerwa n'ogamba nti bannange omukazi nakyawooma. Ekyo kyenjogerako okumuwoomerwa okwo. Olaba mmwe nammwe abafumbo abagamba nti nze Ssenga Faith sikyanyumirwa byakwezira ng'omwami we omwagala. Bannange abaami n'abakyala mugezaako okwagala abantu be mubeera nabo. Try to love your person ku mutima. Tosobola kutuuka ku ntikko, tosobola kunyumirwa kwezina ng'omuntu tomwagala. Abamu tufuna obukyayi ku bannaffe ne tubeera ne resentment nga nali mwagala naye n'abaako bisayisa bwe yeekolaakola n'antama ate nga si planning kuwaawukana naye. You know? Kati bw'oba omanyi nti omuntu ogenda kubeera naye lubeerera olwananga nnyo mu nsi muno ne musigaza omukwano wakati wammwe nga weeguli. Bw'olaba nti waliwo ekizza ekigenda okugyawo omukwano gwammwe mukisooti nga totoleka busungu. Ate kino kiri gye muli mmwe njogera n'abafumbo ababiri ababeera bombi. Mwafumbiriganwa muyina abaana mukyali bato kapo yammwe si nkadde nti munaye muli bakadde nti ebyokwezina mwabivaako naye mwatuuka ku sseri okuba nti mutuusa mukolo. Kati omukazi n'abeera awo ng'ayaayaana ayagala kutuukako ku ntikko onaatuukayo otya? So kyangwa mulaawo ojja n'omwasenga nze situukako ku ntikko omuntu omwagala yakuzina y'ensonga enkulu. Ku mutima kwali oba munnanga nnyiiza. Kale mwagala nti mwagala bino bye twogera nti mwagala naye nga nkyogera bwogezi nti mwagala nga sikifiiringa. Bwakwatako owulira amasannyalaze nga gakkuba nga bwe gakkuba nga luli nga mwakasooka okusisinkana. Ekyo kisinga obukulu. Mukomyewo amasannyalaze ago mu bulamu bwammwe. Mugezeeko okurizolovinga ebyo ebiganye ebyo ebibaleetera obutakwatagana. Mugezeeko okubeera nga musobola okubeera nga mukola ki? Nga mukwatagana bulungi nnyo. Wamma baddiya matamulanga kikola amakulu. Naye gwe just imagine ng'olina omuntu tomwagala
tomufiiringa kyokka omuntu y'omwoyo mbw'oyagala akutuusa ku ntikko tubeere b'amazima mulaba nga ddala kisoboka tekisoboka. It is impossible. It can't be, you know. So tugezeeko nnyo nga bwe tusobola okuuma omukwano wakati waffe n'abaagalwa baffe okubeera nga tusobola okunyumirwa okwezira. Olaba kati mwe abafumba ati katipu kembawa mwewangamukko ka gaapu mwewuuba buli lunaku wekyukukyuku weewemukko ka gaapu singa 2 nga tagikwatako constitution bw'anaagenda ogikwatako bw'ati amasanyalaze gonna gajja kuba gakomyewo agaali gazikira nga wowulira munnaye nga tokyagambwako ng'ate owo mugattiddeko n'obukodyo obupya bujja nankuba mpya azze nankuba mpya n'osooka omusabula naye n'akitegeera tebanayeezebwa nti obwenkuuma obufumbo n'amaka n'essanyu nange naliyo nga bituuse mukolo naye kati nabitegeera ne mmanya bwe biti bwe bikola olina kukola kino okunyumirwa temukkiriza butakkaanya kumera ekissa amaka g'abantu oba ekissa obufumbo butategeera ngeri gye tusobola kubizolovinga issues zaffe omuntu omunyiiza n'omugamba sorry n'akugamba okke naye nga tekiri okke. Let's talk about it. What do you want me to do? Ngamba kyoyagala nkole tongamba bugambi okke naye nga teri okke ngamba okke nfuba nnyo okukebera omuntu wange nti ddala okke gy'ayogera agyogera kusirisa mbeera eriwo agyogera kiggwe nsonyiwa agyogera tukimale oba agyogera nge agikakasa nti kyetaagisa kyogerebweko oba kyekyo kyetaagisa si just kukyogera kankyogere asirikale mekundeekaanira kankyogere guggwe wali akaseera kali ak'okwezina kati jjukira wano nakulaze nti ndi bulungi naye jjukira ku mutima ninako obusungu ate ffe abakazi obwongo bwaffe oba feelings zaffe zitandikira ddala mu bwongo bwemanga nina obusungu ku mutima n'obwongo bwange tebugenda kubeera nti busanyufu kulabako nti onkutteko mbunyumirwa biki kiki ekyo what is there to be happy about and enjoy about what exactly mba nkulabamu busungu mpulira bubi naye ate neefuula nti buli kimu kiri okay kati awo wewava obuzibu tetusobola kunyumirwa abamu nonga nti nze senga nze ndi mukalu nywedde eddagala terigenda kukola obuzibu bwo si bwa ddagala obuzibu si bwa ddagala n'abasajja sirina maanyi ga kisajja obuzibu si bwa maanyi buzibu tewetaaga ddagala wetaaga kutereeza nsonga ze z'omutima nsonga za mutima tuzifikisinga olaba oba toozine emmana ng'akasolo tekagwa tufikisinga embeerayo olaba oba toozine tebakuzine ng'emmana tekala byebyo ebyange nesigalira nga nze senga Faith wammwe omu bw'ati mubeere bulungi abankuumira atakuumira mpeera era mbaagala nnyo mwiraba.